Nalukolo okulayira kwe kugenda kuba kwa Nyondo oba tekuliyo. Kakati kyabadde kyawuniikiriza abasajja abateesa mu palamenti nalabye abantu babadde nga basatu. Abalayizinze eddoboozi lyabwe mu palamenti yabadde Ssekikubo, yabadde Ssemuju n'abeera ne Rope Ssenyonyi. Nga balaga lwaki Nalukoola talayira. Era mwami Ssemuju yasimbye ensonga ye nawa n'ekyokulabirako. N'agamba nti wano we twalonda omusajja oyo yaani mwami Mawa balina omusajja gwe bayogeddeko. Naye daga nti yali in 24 hours okulonda n'okulayira byali bikoze eki? Byali biwedde. Lwaki ono talayira n'amateeka gavudde wa ssebo sipiika nyabo sipiika tubuulire nga ggwe akulembera wano institution eno agenda kulayira dde. Sipiika n'agaa kino kankiddemu nga bukyali teweeyongerayo mwami Ssemuju kansooke kino nkiddemu tulyoke tugende mu maaso. Omuntu yenna okulayira mu palamenti aba amaze okuteekebwa mu gazeeti. Amuteeka mu gazeeti aba Electoral Commission. Electoral Commission tenateeka Nalukoola mu gazeeti n'okutuusa leero wadde bamulangirira ku buwanguzi. Aba Electoral Commission mwami Ssenyonyi yagamba we yabatuukiridde n'ababuuza bagambye nti waliwo ekikyabaganye kiri munda waabwe nti waliyo order gye babawadde munda obutalayizaani Nalukoola. Naye amateeka gagamba bwe gati kuba nalabye bulungi nga bagatematema nti omuntu yenna n'obaga ntasaanidde kulayira temumenya tteeka ate mu kutereeza tteeka. Asooka nalayira ge mateeka mu ssaawa 2 munnya zaayitako dda. Bw'amala okulayira then mwe ne mumwabira ntasaanidde muki kale oba ne mumugjayo. Naye ng'okulayira yakola ki? Yalayira. Kakati wano obutalayira wa Nalukoola olede bamenya dda amateeka. Obutamugazeeti nga tebamulangirira bamenya dda amateeka. Naye bo bagamba nti bo tebagendera ku ebyo bye bagenderako bye biri ebyabalagiddwa omuntu atanategeerekeka yabagambye nti oyo akole ki? Tageza n'alayira. Kakati tuyimiridde awo era ndowooza tugenda kuwalawala Electoral Commission tujjukube mu mbuga z'amateeka. Tusuubirayo okufuna obwenkanya aba order from above simanyi naye nga kibi nnyo abantu okulonda omuntu waabwe gwe baagala gwate n'ogamba nti anze si gwe nabadde njagala kale bwekiba bwekito tajja kulayira singa mubabu yabadde ayiseemu kubanga kyengezaako okulaga anti era gwe badde bawaako reference gwe badde bawaako example waabwe kyengezaako okulaga olwaleero Mwami Museveni obuswavu yabweyambudde kati ebintu abikola open ekijja kikole ki kijje kubanga bw'olaba kati baagala n'otulaga nti naye munaalonda gwe tutayagala tuswana mugana okulayira tajja kulayira. Das ensonga bwezitambula kati naye ate erudda bo bennyini ndaba beerumya ng'abantu baagala genda mu kkooti kuwaabira Nalukoola nti yabba obululu biki byonna naye balina muwaabira eyabba nga bamaze omugazeetinga kuba jjuka tasobola kulayira nga tali gazeete naye ate n'okumuwaabira Electoral Commission erina okuba nga emaze omugazeeti dyemu sinnakitegeera kusimanyi bulungi kuba bo kye baagala okukola bo okweyongerayo okulaba nti ono bamugira ate bo bwe balemeseza step ebatuusa ku kye baagala okumutwala mu kkooti n'obutamu ekigendera kyabwe sinnakitegeera sikyambuze nga bba abantu kikyambuze naye bamulayize bakole ebirala bye baagala okuddako okukola. Kale nkulu Mawa mukulu Nalukoola okulayira ogamba talayirire waka oba mu kereziya ngakati dangani twali waliwo program gye naliko ali ne Sakozo oyo naye mbagamba nti okusira ku kyali ekawempe okulayira kwa Nalukoola nasooka gamba kumulangirira naye mbagamba nti okumulangira akakiiko ne kamulangirira kujja kuba kusaba nnyo era kujja kuba kuyita mu mannyo gaki gampisi era mwabiraba ebyaliwo era ebyaliwo ebyo bemwalaba byonna byatwala ekiseera nga bibuzaabuza ono bamulaba ayise n'empapula akola bw'ati kati ekyavaamu ne baga nti basazeewo langirira Nalukoola naye tulinayo pulaani ki B era yobalanze okuba balangirira Nalukoola kusira bye nalaba ekawempe nasigala nkyalimu akakunkuna kati kayitirivu kati mbandi awo jjo mayinze ngobera nnyo ensonga nga njagala okuwa abantu ekituufu nalaba Ssemuju Nganda n'ayogera byayogedde
Ssenyonyi n'ayogera bye yayogedde naye nga bonna bateeka ku nninga speaker wa Kampala speaker wa parliament nga bamugamba gw'ovunaanyizibwa lwaki Nalukoola tannalayira ne bamuddamu n'addamu n'agamba nti Nalukoola sinnafuna lipooti okuva mu ki nengoberera bulungi omwogezi waki w'akakiiko ow'akakiiko n'agamba ti Nalukoola tetunnamulayiza olw'ensonga tukyalinda lipooti ey'akakiiko k'ebyokulonda aka Kampala. Nedda n'agamba ow'akakiiko kali akanene mukulu bya Mukama n'agamba tukyalinda lipooti ey'akakiiko aka Kampala. Era n'ayogerako n'agamba naye n'ekirungi essaawa ezituweebwa ayita ziba mmeka n'agamba ziba ennaku 7 nagenza okubalamu ennaku 7 nga zigenda kuggwako ate tezinayita nagenza okubalamu ennaku 7 twalonda lwakuna ne tuddamu lwaki olwokuna jjo zaabadde ziwera ennaku ki 7 n'agamba ennaku tezinakola ki tezinayita era bagamba nti wamalo nga amangu ddala nga bakamala okuteeka Nalukoola mu gazeti etteeka libawa essaawa 2 mu meka mu 4 Nalukoola okuba nga akoze eki ng'alayidde ebyo byonna bwe nabiwulidde ne mbigattagatta ne nkozesa omutwe gwange ne mmanya Nalukoola ono okuggyako nga waliwo ekikyuse ennyo oba banoonya Nalukoola asooka agenda yeegayire mu 7 oba banoonya Nalukoola asooka agenda agambe nti nzikiriza nja kukola nammwe nga kye bakyalinda nendaba nga okulayira kwa Nalukoola kuli muliki mu lusuubo ate tekuli mu lusuubo nti bakitegedde leero ne baava eri nga bakikola oli bwe yananaagira wali ne bimulema okulanangira Nambi namugamba agwe mulangirire kati eno waliyo kye bagambye tetugenda okukola ki kyetugenda okukola omukwatiramu era kati kye bali mukwatiramu ki Nalukoola. Nenze ndowooza ti gavumenti ya Uganda yandibadde etegeera ti akalulu kano bwe embeera gye mwali mwagala okukabba muyagaana bwe mwamala okabba negaana muleese amagye muleese ki omusajja wamwe gwe mwali muleesaala kuba mutuufu baali bamuleese kulangirira bifu naye ne bimulema n'alema okuba omugumu okugamba nti banze ebyo sibimanyi bye musoma nangiridde Nalukoola n'alema okubeera omugumu. Nze ndowooza nti okulonda kubanga mwasalawo ne balangira Nalukoola ku luli lipooti neva ebbaluwa nejja Nalukoola kubanga agirina tiyawangudde n'aba NRM abaaliwo basayiningako ne bakyali ku biragiro bya Museveni kiri kye yabayita enkeera n'abagamba nti bannange nze saamatidde nakola ki nakalulu ke kawempe balalika baatubbye mugende mukole ki mukole ki muloope naye katusabe Katonda banga ne Katonda byonna tulina omusaba atuyambeko abasajja abo bafunemu ensonyi lipooti ejje balayize Nalukoola. maliriza ensonga eyo ekisooka kya bina wa middankani bannabyabufuzi baffe baleke kutulowoozesa nti abantu abamu tetutegeera akatintini. Mwami Museveni kituufu ayinza okuba nga era byatakoze mu ggwangayo naye bwe tuba nga tugoba amateeka nga abakaffe badde bagamba nabo bennyini badde bakimanyi ogenda wa sipiika kyadde kikyamu niyo olw'okuba nti balina ekifanyi kyebagala okulaga ensi nti bo eva bantu abalina kintu kubanza nawudde sipiika ng'ayogera bulungi nnyo n'agamba nze siina mandeeti mu bufunze enzikiriza kulayiza kanso Nalukoola mu paaliyamenti nga sifunye kuva bbaluwa okuva mu kakiiko ebyokulonda naye ng'ate basebujju mu ŋŋanda omukulu gyose gakulaga ati ntono ye mukyamu. So nze nalirowoozezza nti tutambulye ku mateeka gonga Mwami Museveni wagagamba kuba essaawa ya leero Mwami Museveni ayinza okuba nga kibazannya eri Nalukoola era gye binaagenda okkira oba n'awaaba ku kyobani kati n'ebbanga erisigaddeyo kuba
zira so zine ngamba ye niyo musajja ono lwaki tamulayiza ne nawulidde omukulu w'akakiiko ebyokulonda ng'agamba tulina ebbaluwa yeteekeddwa okufuna simanyi ate ekisooka kya Bena Council Lukola amanyi amateeka ne mukulu gyo Kisonya nabo sale nga bagiwakanye nabo sawudde nga baga nti aye ebbaluwa teriiyo kuba Council Lukola yagambye asobola okuwaabira akakiiko kikola naye yagambye ebbaluwa etakola ki teriiyo kitegeeza ebbaluwa gyeri nze sigimanyi ne mufunze ebbaluwa eteekeddwa okuba nga gyeri kakati ennaku mwami byabakama byadayogererako ennaku musanvu tezinaakuwera kati zawera ku Lwakuna zawera ku Lwakuna teganti tutayitawo dda zawera ku Lwakuna kati ekisooka ndowooza gavumenti ekola mu weekdays mu weekend tekola ndowooza zibanga zawera ku Lwakuna tusuubire nti ku Friday bafuna ebbaluwa eyo kati tulinda Monday Lwakubiri Lwakusatu naye era ddanga ekyobumanyi tukuba ttooki bubigenda okubeera mu maaso NRM esobola okuwaba omusango guno era ne kino kakyoga ekibeewo esobola okuwaba omusango guno ne bagusala mu bwangu bw'otalaba nkoddanka ne bagamba nti Nalukola yawangula akalulu kali mu mateeka kale tuyingira 2026 ne akalulu kaba ka chest ne bavuba kavube nga kamaanyi kwebalo kavuba nupo ajja kuyingira oba yenna anaabawangudde ajja kuyingira kooti NRM ewangule bagati twabalanye nga twali okwemulugunya kati wetu wegenda okubanga ezannya ebintu byayo naye ng'essaawa ya leero nze nja kusaba akakiiko k'ebyokulonda mufune ebbaluwa eyo gye mwekwasa mugireete sipiika agirisiivinge Nalukola ayingire. Ekintu kino nno twakyogerako kedda nga pulogulaamu eno twakagitandika ne tukyogerako naye abantu abajjukira pulogulaamu engeri gye tuzikolamu basobola okuzazayo ne baginoonya ne bakola reference na bino bye tugenda okwogera. Olwaleero ngenda kwogera nga neesigamye nnyo ku Buganda. Buganda Kingdom yali gazetted ng'erina n'amateeka ng'erina na parliament olukiiko yalina olukiiko olw'abataka abaatuulanga ne bateesa Buganda ekulaakulanye etya ng'erina n'abantu baayo era omuzungu yagenda otutuuka wano yeewuunya nnyo okusanga ensi eringa etali ndabufu naye ng'eraba ebintu byonna ng'ewaabwe bwe babikola nga wano we biri. Ekyenjawulo kye twali tuyina olumu twali tetuwandiika era okuwandiika ndowooza Muteesa eyasooka ye yawandiikira abazungu n'aga abantu bange nali agadde basome abantu kyenjagala obbawa history ono njagala bamanye impact ya Buganda mu Uganda eyawamu nti olumu ne kyetwewaanisa nti oba ffe tuyirwa ivu oba tukola kabaka wa Buganda ye yakisaba nti ekyo kyalize eno ne kisinzira wano okubona awaki awalala. Olwaleero mwami Duncan bw'oba tunulidde Buganda eyawamu kyasumbuwa nnyo abazungu ne batukana okwangangusaako ku kabaka ku Ssekabaka omwe eyaliko okuteeka Buganda mu Uganda eyawamu era y'ensonga lwaki we bagiteeka mu Uganda eyawamu basooka kuba Muteesa nga ye pulezidenti olw'okuba Uganda yali eyina ebintu ebisaanyizo okugifuula ng'eggwanga nga bw'olaba Swaziland mu South Africa munda nga ggwanga lyetwala oba nga bw'olaba nti Roma Vatican yayina ebyobugagga bingi n'abantu beetwala bagiwuliramu bangi gitale ne kigikaluubiriza okubeera nga Vatican ate digitale yegikola ki ne bagisalamu yo nga yo nebanga nsi yeetongodde kati ne Buganda bwetyo bwe yali naye bw'oba otunuulidde abantu abazze batukulembera abantu bangi bazze balina obukyayi ku Buganda sinakindi abamu balina kwe baakikoppa okusinga gavumenti ezaakyuka kuba otunuulira mwami Obote yalumba n'akuba olubiri n'awaŋŋangusa Muteesa naye ne gye yawaŋŋangukira n'amulumbayo n'amuttirayo. Bw'otunuulira ebintu nga ebize bitambula mu Buganda nga ebize bitambula abamu olubiri ne balufuula enkambi y'amagye olwo olwa Mmengo ne bamala ne bidda ne bikola biki ebyapa ne babitwala ebintu byali bingi
n'ebintu ebyali bipangisibwa ku Buganda owulira tukyabibanja ebimu gavumenti bye yatwala n'amagombolola okubanga tegasasula nate era nga tukyakola ki tukyabanja naye Mwami Duncan kati kino kye kyewuunyisa ekikulu agenda eno eyo Dani Mulika yasooka okyogerako ng'alaga nti kino si kituufu Obwakabaka bwa Buganda mu maapu ya Uganda eyawamu tebukyalimu abasajja baneeminga ne bagamba nti Ankole ne baneeminga ne bagamba nti Toolo ne baneeminga ne bagamba Busoga ne baneeminga ne bagamba byonna ne babineeminga bwe bati bwe batuuka ku Buganda ne bateekawo Central Region ekintu eky'obulyaza amaanya fo kimanyi tetuli mu Central baba balimba Buganda etambula nekwatira ddala ku Tanzania Lake Victoria eyo nga bw'ogiraba tugitambula mpozi ne Busoga egikwatako ndowooza naye tugitambula ne tukutula ne tukira ddala emutukula ku border awo tuba mu Central awo olabawo ekintu ekiri mu Central awo kati we tuba tukkeeri kakati ne bajawuzaamu ne bagamba nti Northern Central ne bagamba Southern Central bajawuzaamu ebika ebyo bibiri kiri ekyeri omutukula ne bakiyita Southern Central ekyawano wakati kati e Kampala n'okweyo bagamba nti Northern Central ekituufu kiri nti abantu abatufuga kye basinga okukyawa ndowooza balina gye bakikoppa bakyawa Buganda mu kwagala olw'okuba waliwo tayimu yatuukira nga bagamba nti Kampala teri mu Buganda naye nga Kampala eno gyolaba yatandikibwa Ssekabaka Muteesa asooka okiwulira kakati bwe baatuuka ku kintu ekyo ne bagamba nti bagenda kujjawo Kampala bagibale nti yo yeetongodde naye kyali tekiraga bwenkanya okusinziira ku bintu kubanga Buganda eno yonna nga bw'ogiraba Buganda munayo kimanyi esobola n'okubeerawo nga teri mu Uganda eyawamu ne bagijjamu osobola okubeerawo naye tebasobola kukkiriza kuvaamu kubanga ffe buli kimu wano e Buganda kyenkana tukiyina bitone byetakola ki byetutayina enkulaakulana ya Uganda bw'ojjamu Buganda n'ogijjamu bweppa oyinza okusigaza ekiwowongole naye abatufuga kye basinga okukyawa kigambo Buganda nga weeri nti era ina n'omukulembeze eyina n'olukiiko era babuuzako n'okubuuza na buli omusajja omu ng'akibuuza nti walabeko gavumenti ng'ate mu gavumenti nga mulimu gavumenti endala ne bagamba ate gavumenti ey'emmengo eyina n'olukiiko olwatudde kino kyonna ate nze kinnuma mu byonna ate kirwanyisibwa Baganda Mwami Museveni ye akola bw'ati mu sisitimu mwakolera emirimu gye addira n'afuna Omuganda n'amanya bali omunsi bw'anaakuba bajja gamba basosoze kati n'afuna Abaganda abamu abatayina nsa mu mutima nakufumiitiriza abalabanga ensi ekoma ku ye ng'alinga atazadde kati ye kyakola n'akozesa bamwami Mayanja okubira ddala Kabaka nga bagamba ate Mayanja yakoze eki yayogedde era n'abafuna omuwolereza abagamba nti Mayanja mutuufu era afuna balina mannya g'Abaganda ne bagamba nti ate yettamale tomuwulira nti yettamale era yagamba nti Kabaka mukyamu Mayanja ye mutuufu Bakabanda ne basimba n'amagulu toyinza kuwulira tubyaguma nawe toyinza kuwulira bali omunsi toyinza kuwulira Tinkasiimire ng'ate yakuba ki Buganda Mwami Museveni mu sisitimu munda mwakolera akozesa ddala abantu abo okuba ki okuba Buganda ministry bwe baakola enteekateeka kubanga waliwo zino mapu tebamala gazifulumya zisooka ne zitunuulirwa abakugu ne bagamba kino kisaanidde akatabo kano okufuluma era bino biri makiti kwerabiza abantu nti Buganda ekola ki weeri basobologa nti Ankole gyeri Busoga gyeri kati basobologa nti Buganda teriiwo baagala kigazeeti nga bakifuule nti wano waawamu wa buli omu kakati bali be balina ebitundu byabwe ebikoze eki ebyetongodde ngenda kubuulya Mwami Duncan ekintu kyoyinza okwewuunyisa ng'oggyeko bajjajjaffe abaagenda abaali abasiraamu abamu n'abalala abaasenga mu bitundu ebyedda nga bakyawuliziganya bulungi enkwatagana njagala oveeko wano nga gwe mu Kiibi ogendeko Erushere ogambe njagala tutakolabo baliriguza teri asobola ddiguzzaayo naye wano okulumya abantu obwavu okubateeka mu mbeera embi
okubajjako ebyabwe ne balaba nga balinawo bingi kati ng'ekibaluma balina ebingi ate mu Buganda ne bayagala bagifuule Central Region simanyi Southern Central simanyi Northern Central bye baagala bifuula kubanga bo balina agenda yaabwe engeri gyetambula mpola mpola era batuteerwanako gwe n'okiraba nange n'enkiraba Jemba n'akiraba ne tuwe tugamba kino kikyamu tugenda siganga tuwambidde das ensonga bwe zitambula ensonga Buganda batulaga mbuyo ku map ya Uganda erina okuvaako kyabalumadde okubanga buli ebintu ebisinga byonna byali biva mu Buganda nekyo wa ne airport bayagalako gikyusa ndoza bagijjewo bagitwaleko ebweru ne bagamba capital city ya Uganda ne bagalako gikyusa ne bagamba nti no tugijjeko wano tufuneko gye gitwala so ekya Buganda ndoza kye basinga okulwana kujjawo nti kuba ojja kwetegereza nti no Buganda is the heart of Uganda. Nti newoba ovudde wa yonna nga totuuseeko mu Buganda era ne boddeyo mu kyalo bakubuuza watuuseeyoko okitegeera nti buli omu nti bangi nti yonna gyavudde oba alaga walina okusooka okutuukako wano ng'ekigambo ekiyina kati baagala bakijjeyo kibeere nti owaayi watuuseeko mu Central ekigambo kino Buganda kiveewo ekisinga ebibaluma byebyo okuba nti nno capital city mugirina wano yandibadde eri walala ekyo kyabalema airport international airport baayagala ogikyusa ne kigaana ne bagezaako okuleeta olulimi ne batugamba nti kati tukole olulimi oluligazeti nga Luswayiri bagala otuwa olulimi olugira ki abantu bagamba Oluganda lwe lukomoni ate nekisinga obaluma nti Oluganda lwangu nnyo wana abachina aboogera Oluganda bangi abazungu aboogera Oluganda kibasooka okuyiga abayindi kibasooka okuyiga Oluganda kati ekintu ekyo byonna bibaluma ebintu bingi ojja kwesanga nti baatuukanga nti nno amatooke bagajjangalo ne gasaasaana eyo ettooke nga bagamba lyava mu Buganda ne bagamba enkoko teri nkoko wano ne woba ogijjeewa era bagamba enkoko ŋŋanda ne woba ogijja eri eba ŋŋanda omuzigo gwe bakola ogwo muzigo Muganda kati ebyo byonna ebigambo bye mukozesa bituuka nga bibatama nga bo teri nte ngundi era bagambe eyo nte ŋŋanda ebewe olya tenyuma kati ebigambo okitegeera nti kituuka ekiseera ng'ebigambo bino mubikozesa nnyo mu matu gaabwe ku buli kintu bo ne bawulira nga beetamiddwa ate nga jjukira be baagala odominatinga we baatuuka buli kimu kibeere nga kyo kati ne basalawo ndooza bagifule Central naye ekintu ekiri tolaba nti nno wali sawa ya Queen baali bagijjeewo naye muba mu matu kyasigalangawo nti ngenda ku sawa ya Queen nti ekintu ekyadominatingibwa oba ekisangiddwawo ne wooba ofa era kigenda kusigala kikola ki ekyo bagenda kukirwana kyova olaba ne luli baali bagambye boarding zive ne council zive mu parliament buli kimu baagala bakifugaze ekikwatibwako nti nno kiri attached ku Buganda balyoke bagende nga bagisangula mpa tujja kubeera nga n'amanya bagatugjeeko werinda amanya banaatera okugatujja Muganda wemawa ensonga za Uganda okugijja ya Buganda okuva mu Uganda ensonga eno buzibu ki kakati ebiseera ebisinga gavumenti erina ebintu byayo byekola naye ate bwebikola tebannansi eno tujja ne tukubaganyako ebirowoozo lwaki tukubaganyako ebirowoozo nti otunuulira gavumenti bwe bekola ekintu tewa nsonga ekola bukozi nambulukufu lwaki ekoze kino kakati mu butawa nsonga lwaki ekoze kino fene tugenda nga tugiwa ebyokulabirako ebiraga ti gavumenti ya Mwami Museveni byemukola temubikola mu mutima mulungi mumubikola mu mitima mubi kubanga bwe nkuzaako emabega bakeerako ne bagamba nti Katikkiro wa Buganda baagala alondebwe bulondebwa ekyo wakiwulirako naye nga tebawadde ensonga lwaki Katikkiro wa Buganda baagala alondebwe bulondebwa ekyo ekintu ne kibeerawo era kyagulubya nnyo omutwe bannayuganda ekyo ne tukibasuuza Katikkiro wa Buganda naaba nga takola ki n'abalemerera wadde nga olumu era baaga nti abadde bakitulebeseza kino ne katulonde ate oluusi gwe tusobola okukola ki gwe balonda katufune bye tumuwa abe nga akwatagana bulungi naki naffe naye ng'ekyo twakibasuuza
ne kifa. Era gavumenti lwaki njagala kubanga bangamba waliyo kalumu kaabwe gye babeera ne balaba. Lwaki tubateekako ebintu bino? Tumake nikyale mugamba mwagala kubeerawo Ssaabanyala. Naye temwawa nsonga lwaki muleeta Ssaabanyala nga n'abatuuze beeyo ebuluuli tebannagamba nti ffe Kabaka tetukola ki tetumwagala atuyisa bubi. Ne bagamba baleeseewo ani Ssaabanyala. Ekyo ne kikola ki ne kibalemerera. Naye nga baagala mu Buganda wano wabeerewo buli kantu bagende nga bakutulakutula abakulembeze bagende nga babakutulakutula. Ssaabanyala wanaabeera nga afuga eyo Buganda baali baagala gikutulakutula bwe batyo. Ne bajja ne batugamba balinawo Ssaabaluuli. Nti Ssaabaluuli gwe mbaddeko. Ne bagamba balina Ssaabanyala. Anti bonna ne bagenda ne bateekawo Ssaabanyala. Naye amaanyi ne gababula. Abo abantu be bateekawo era Ssaabanyala bagamba bamumanyi kyali eyo. Babikola kwagala kukutulakutula ku ki Buganda. Era nabimaze obalemerera ne babikola ne balabanga buli kimu bakigezezzaako kigaanyi. Ensonga lwaki tukibasibako nti mukigezezzaako kigaanyi. Ebyo byonna bye muzze mukola ki? Mukola. Biraga nti mubadde mwagala Obuganda eno ebeeko engeri gyekola ki? Gyetemwatemwa wasigalewo akatundu bwe kati nga kekafugibwa wano. Olwo ate nabo bafune engeri gye bakola ki? Gye bakasaanyaawo. Era nabimala obbalemerera ne bagamba kati tulina erinnya lino lina okuva ku maapu yaki ya Buganda. Naye ng'ate beerabidde nti eggwanga Uganda lyali teriyitibwa Uganda, lyali bayitibwa Buganda Kingdom. Nga nsi Buganda Kingdom nga nsi ng'erina obukulembeze bwayo mu ngeri yayo gye bwatambulangamu. Naye ne bagamba kati tukole tugifuule Uganda. Ne bayongerako U n'efeerani n'ebeera Buganda. So nze Uganda. So nze ndowooza tibandibadde bategeera omutima bandibadde bategeera omutima gwa Uganda eno tiguyimiriddewo ku ki? Ku Buganda. Ne bwe banaakola batya ne bwe banaalagawo bagezezzaako ebintu bingi. Baleese Ssaabanyala, Ssaabaluuli, Ssaabagerere, simanyi baani, nawuliddeko ono Ssaabakooki oba Kooki. Waliwo nawulidde ennaku ezo byonna bikoze eki? Bigaanyi. Mu kugaana ate jjukira nti abantu baali bakkiriza kubanga sinakukkiriza naye nga bakiraba nti Kabaka ono wa Buganda yalina okubaala Kabaka wa bonna. Ng'era bamuwe era in fact bo kyabatendereza abamu bakyamuwa respect eyaddala nga bagamba nti yo ki naye ng'olaba Obwakabaka obwa Jjinja gye buli obw'Abasoga ng'olaba butambula buki bulungi. Naye naibo baayagala obuyingiramuko emabega eyo naye ne waliwo ono omupyandoza yagenza okusoma ono omuvuka naye emabegako eyo era baayagala okukola ki? Obuyingiramu. Ndi wuwo yo Buganda Kaluchulamu n'owage basomesa abantu nze nange saabitegedde bya Kaluchulamu naye tomanya mwana wa Isa ebintu Mwami Museveni ekimupusisa okubonyaabonya Abaganda bamulumya nnyo omutwe. Kivula ni wano ababaka ba Parliament balina bava mu Central Buganda batini nnyo kigambo Buganda kino kimubonyaabonya nnyo. Naye kati kyamukisa mulungi bavudde mu byokwekwekerera na take action nayagala kikyayagala kibe. Naye nti ebiseera ebisinga nalabyeko akatambi ka omukulu Muhammad Nsiri kuba yakakozesa abaali mu maka yadde obaali wano yagambye gavumenti zonna zigenda zigwa abantu abayitoolodde omukulembeze babambuulira bintu nga bifu byereere. Era n'ayogera ne ku bannabbi awo n'aga nti abangi gagenda okubaggwa naye nga babeetoolodde babuula ebifu byereere. Naye kati gavumenti amaanyi bwe gali gagiwedde. Essawa ya Duncan nze ndowooza nti gavumenti ebimu ku byabadde efokasingako teyandibadde kwawula Buganda ku Uganda ndowooza si ensonga enkulu. Era simanyi lwaki eddanga awo nekigirumya omuntu kubanga tulina ebintu bingi abantu bannayuganda bye beetaaga.
Kyokka kyebera bannayuganda beetaaga okubanga bafunirwa emirimu. Gavumenti yaladdega nti essaawa ya leero tukoze tutya okulaba nga Abaganda bafuna emirimu wa bannayuganda, kubanga olulimi Oluganda nno okumala lwagenda wala. Obeera mu paaka eggulu n'owulira nga bayita ssebo ogenda Kampala naye ng'oli ggulu, n'obeera Pakwach mu paaka era n'owulira nga ogenda Kampala. Kati olulimi Oluganda lwagenda wala kuba nawulirako ne Sarkozy katogatwala bannayuganda mu Amerika ebeekuŋŋaanyiza ne bagamba kati wano otugenda ng'okuŋŋaanira. Naye gavumenti nga yo ekisooka kyabeera neewuunya Pulezidenti Museveni babuzibe. Abamu ku babuzibe ogenda okwekanga nga namu basinga okukozesa ensobi mu bintu ebikyamu babeera basajja Baganda. Kati nalabako Minisita Mayanja naye Bwakabaka wa Buganda bamuwaabidde, bamukuye mu mbuga z'amateeka naye bawaabidde ye nga Ssekinnoomuso nga ye ng'omuntu. Olukuŋŋaana lwatula Mmengo ennaku ezo namuwaabira era essaawa yonna ajja kulabikako mu mbuga za gavumenti. Kifuuka kanko ekyokulabirako tetwalina ennyanja wano ate abantu bagiyina ng'eyitibwa Nalubaale. Abazungu bwe bajja ne bagigazeetinga ne bagituma mpola Victoria. Emirimu ejjajja gitambula abantu bonna ne berabira okimanyi toyinza kugamba nti kati Nalubaale yeeyo. Era bw'ogamba Nalubaale oli agamba nti kikyotegeeza. Ekinnya kino kituumibwa naye ng'abantu bakibalidde mitendera myaka na myaka. Nga John Speaker yajja n'agamba nti tekyali Victoria kakati ate tekyali Nalubaale ate kati Victoria. Abantu ne bagenda nga bakimanyirawo n'ebitabo nga bigamba leke Victoria eyali Nalubaale. Kati fonnaawo bw'ogamba omwana n'ogamba Jema tugenda ku Nalubaale agamba bagambye biki era n'obwogamba kakati ono. Naye nzera kyenzikiza kiri bwe kiti mugana nambeemu nti Katonda oyo gw'olaba yassibwa budde. Ensooka za Mufuti Mubajje no zamwaziwuliddeko. Mufuti Mubajje mbu yeerayiza ku mwenda nti mu budde bw'oddaako awo ye n'agamba ssaawa zino Omutonzi abaawulira nnyo. Ansooke ne tuyiseewo ensonga za Mubajje tusaba zitomeretemeremu. Mwami Duncan bw'otunuulira constitution y'obusiraamu bwa Uganda yayina engeri gyeteekamu ebintu. Era alyegamba nti Mufuti alina okukoma ku myaka 10. Kyekisanja kye Mufuti nga talina kusukka myaka 10. Era myaka 10 wegivaawo nga balonda Mufuti omulala. Naye abakola endagaano y'obusiraamu bwa Uganda amateeka baagakolanga aba constitution ya 1995. Balowooza nti Pulezidenti ebisanja ayinza obiyisaamu ne bamuteekako ne age limit. Kati ekisanja eky'emyaka 10 kyaliwo nga kikwata Mufuti. Mufuti ono yalondebwa mu 2007. Tolowooza mbuno wakakati. Oyinza olowooza waggulu. Sogoleke. Ebisaayo twagamba nti enkomererejja. Yakamalako emyaka 2 mu egyo. Oyinza olowooza wakakati. Wa mu 2000 eyo. Sabula mbozi. Kakati Mufuti ono bw'oba tunuulidde engeri gy'atambula. Emyaka 10 n'emyaka 10 naddamu. Kakati Mufuti abadde awezezza emyaka 68 ng'ate n'emyaka ayinza okuba yagirinnyamuko. Mu myaka 68 mu tayimu eyo ne bateekawo ne bagaayuulamu mu mateeka. Amateeka ge baagaayuula ne bakizuula nti Mufuti ono ayina okubeera nga etteeka limukwata nti emyaka 7 ola agisussa tobeerewo. Ne baleegulamu ne bagamba nti akati wa 7 mu emeka mu 5. Ekyo bakikoze 2022 ndowooza 2023 okugaayula mu tteeka constitution ne bagikyusa. Bw'oba tunuulidde engeri gye bagikyusaamu Mufuti constitution ebadde tekwata ye yekka. Ebadde ekwata omumyuka w'alina emyaka 7 mu egyo. Mwena ebadde ekwata akulira akakiiko akalondesa mu busiraamu alina emyaka 7 mu ogwo. Bonna babadde bavaako lumu kuba bonna constitution yagamba nti 7 onaavanga mu ofiisi. Ontegedde kye nkugamba. Kyova olaba oli eyakulidde okulondesa yabadde agamba n'okugamba nti eyakulidde assembly yabadde agamba nti omuntu yenna alemesa Mufuti okwesimbawo era omuntu amulemesa agenda vunaanwa kubanga constitution twagikola dda naye baagikola ng'eyamba ani? Mufuti. Ani yali awezezza emyaka 7 omulala ng'ali awo? Yali ye. Kakati Mufuti ono n'asigala mu kifo ekyo kyakola ki? Kyalimu. Era twalabye
nga abasiraamu bagamba tumutwala mu kkooti omusango amaze gukuba mu kkooti wanne bwerayiza ekiro. Tubuuza emirundi mufuti gyazaalondebwa abadde alayira kiro. Lwaki leero yalayidde kiro? Kitegeeza abasiraamu buli muntu akimanyi abasiraamu ng'abasiraamu ekitufu bakoye mufuti. Baga ku mufuti omupya. Ne Kampala mukadde yennyini emukooye. Naye mufuti atuuse n'okusaaza kati ng'asaaza muzikiti. Nga layini ebeerako abamanye yonna yeyimiriddeko bammundu. Babupisto. Ekyo wakiraba kiyimba yayagala omutuukako. We yabuuka ati walaba abasajja pisto ez'abawandagala. Omuzikiti wonna bakola ki? Ne bagusalako. Ekitufu kiri nti gano ge mazima agatakaawa. Eddiini kintu kyali badde kya muntu atambula ku bwakatonda. Naye kati mu ddiini tumaze okulaba bamafiya. Kubanga bw'otuuka okutambula mufuti ng'olina abakukuuma. Olina abakukuuma emmotoka 6 zikutambulirako. Newankubadde omusiza gavumenti naye nga zonna zijjudde mu bakukuuma. Kitegeeza mu busiraamu tokyatambula nga bwe bukola ki? Ensonga endala enkulu ennyo. Ono mufuti y'omu ku batunze ebintu by'obusiraamu ebingi. Era tumulabyeko emabega kaawo nga mufuti ono yaddira n'atunda ettaka Sembabule. Ndowooza Sembabule. Yatunda Sembabule ate ne tukirabako ng'ate bagamba nti wadde yatunda Sembabule naye ate ayagalamu Kampala. Compensation eri mu nsi ki? Egamba nti nze naguze Mityana kati mumpeemu mapeera. Ekereziya y'Emityana mbadde nagigula naye olw'okuba kiganye mumpeemu mapeera. Ekyo mu nsi ki gye kiri? Ne bagamba nti ono abadde akayaniya ettaka ly'ekereziya liri Laakayi. Ne bagamba nti naye kakati bampe Lubaga. Kati liri ke balinemeseza bampe Lubaga. Kwegamba oyinza okwewuunya bantu kikaki abagamba nti bagula ebintu by'obusiraamu, bantu kikaki ababibaguza, era bantu kikaki abajja ne bagamba nti kati tutwalamu kino. Ojja kwesanga nga mufuti ono alina abantu abamukozesa ababeera emabega eno ng'agamba bugambe nti kati twagalayo 3,000 naye tugambe twagula byawa. Kubanga tugira tuti okimanyi nti buno 19,000 gavumenti yabusasula dda. Oyo omusajja yali ayagala ettaka lyawo ng'atwala ne poloti ettaka lyali atwala lya billions and billions of money ezisukka ne mu 10. Naye yali alyagala omulundi gutya naye ng'agamba mbu yagula wa Sembabule. Kati mufuti ono bamafiya bana bamukozesa. Bayinza n'okuba bamuleka mu kifo kino beerawo ku lwampaka layira ku lwampaka teri agenda kukwatako abasiraamu beekalakasiza mu kisiibo. Naye olaba omusiraamu aculumpanya mu kisiibo kuba yeerayiza mu kisiibo. Omanya nno. Awo nno kubanga mu kisiibo ebiseera ebisinga obungi olaba Agikamuga yapondooka. N'agamba waayi tekizze mba neesimbyemu nnyo kambite. Okiwulya? Naye mubajje ne mu kisiibo waba atuuka okumpanya ne weewaŋŋamya ku bukulembeze bw'obusiraamu ne weerayiza mu kiro abantu ne bakulaga nti bakukooye kubanga mubajje senga abadde mutuufu. Endaga abantu gye bamulaze nti bamukooye ku bukulembeze obwo yali badde yaddako ebbali. Yali badde yaddako ebbali. Ab'ekibuli nga bakyuka. Gwe tewalabako Kasule Ndirangwa ng'akulira ekibuli. Kati akyaliko. Yavaako nga bali babakyusa ne bavaako. Nadda ebbali. Okiwulya. Ate era n'asigala ng'emirimu agikola bulungi. Kitegeeza waliwo ekizibu ekinene ekisiba mu bajje wano. Sinakindi ayinza okuba si yatuddewo. Naye nga waliwo yamuseetula atuulewo. Okukolerawo ebikolobero n'okutuukiriza ebigendererwa by'oli n'okutwala emmali y'obusiraamu kuba nnyingi bagitutte. Das ensonga za mufuti ku mwenda ogw'ekiro ng'abantu bali addaako ye ng'ali mu kulayira. Ndabe bagamba yatuuka mu mandatory retirement age ya 70. By Wednesday ekiro baali bamusuubira okuba nga retiringa ava mu office. Ate yalayira bulayisi cause abaddemu for 24 years nga yatwala obuyisiraamu. Olunaku olw'okusatu ekiro yalina okuba nga retiringa nga everyone kyalinze bagenda okera ku makyanga alayidde ng'aweze kuba ndowooza baali bamuvuddeku nga akaweze mandatory years gye bamuwa age ya 70 abe ng'avudde ku bukulembeze era nga bamanyi agenda buwaayo mu mirembe yalayidde bulayisi alabika akyabwagala. Teri muntu atayagala kulayira misana ng'ensi yonna emulaba buli omu agambe y'oyo amawulire gamukubeko y'oyo alayidde wuuyo omuntu waffe bamuwe ebirabo na biki. Ani yamulayizza? Akulira Assembly. Yabadde n'abantu bameka abalayidde.
abayisiraamu kati byo bikusobera alabika abamulemezaawo balabika balina ebintu byabwe bamusuubiramu oba byakyakwatiridde ng'omuntu kuba tuyinza kungamba nti otuuse constitution wadde mugamba nti nno baagigira kuba jjuka nezo 5 years ze yeeyongeramu okugira barevisitinga ne bayongeramu bwongezi ng'abantu tebakkaanyiza nga 5 years ze bayongeramu egibadde givaako gina retiringe kati nga bagamba ndowooza bayongeddemu 5 kuba giba gimutuusa ku 70 years z'abaakola ki aretiringirako yagibuuse bubuuse ate najjo n'akola ki n'ayitawo ku constitution mu benyini gye baakola ye kennyini gye yalwanyisizza kati alwanyisa Allah kuba ebintu yabikola mu mateeka ga kitabo ga Buyisiraamu kitegeeza kyokka yagikoze mu kisiibo kuba tugambe mbu sitaani ziba ku njegere eye yakutuse atambula nayo mukulu Kabugaluna ensonga za Buyisiraamu ensonga z'Obuyisiraamu musajja yeerayiza kiro naye nsaba okwebaza nga sinzire wano nebaza omukulu gwe bayita Idi Amin Dada. Idi Amin Dada oyo yali pulezidenti nga musiraamu. Yakola kinene nnyo okugatta obusiraamu. Obusiraamu bwali bulimu amatama wayi mangi naye Idi Amin oyo n'akola engeri yali musajja musiraamu n'afuba nnyo obugatta. Era mu biseera ebyo basawo bagamba tunaabeeranga namuntu akulembera Obuyisiraamu. Era constitution eyo gy'olaba eyo mugundi gyali mu kutaganjula kati mu kumenya mufuti era neewuunya talina nsonyi emaze emyaka nga 7 iyo constitution nga yakolebwa. Tibanaakulemberanga abasiraamu anaakulemberanga obusiraamu anaabeerawo mu bbanga bweriti anaamalako ekiseera kino anaakomanga mu myaka gino. Naye mwami mufuti mubajje nze mwewuunya okubanga tatadde buvunaanyizibwa nga tatadde kitiibwa mu constitution eyakolebwa Abayisiraamu ebbanga lyonna nga kwe batambulira. Naye waliwo Abaganda bano era balina engero bagaa nti mbulira gw'oyita naye simanyi biki mpulira empisa ze. Kakati mwami mufuti ono jjukira nti abeera nnyo ne mwami Museveni. Ali mwami Museveni mu kukyusakyusa ebiwandiiko akwata kyakuna. Ye ani akwata ekisooka? Ye yennyini. N'ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna byonna mwami Museveni yabikwata okukyusakyusa ki ebiwandiiko. Kakati mufuti ono okukyusakyusa ebiwandiiko by'obusiraamu ebyenkubuulidde by'omumanyidde by'akatono kuno ekyavudde kimaze emyaka kumpi 7 ye talina maanyi gakikyusa. Naye mwami Museveni ono yali emabegawe lwakuba abantu tebaagala kukyogera buki yali emabegawe kubanga emmundu zennyini ezikukuuma luli mufuti no teyakuumwanga ebyo bintu byakinaakani. Naye mwami Museveni ayingidde mu ddiini zonna, ayingidde mu Bakatuliki, ayingidde mu Baprotestante, ayingidde mwami Museveni talina kyatayingiddeemu. Ayingidde mu bayimbi abataddemu obukundikundi, simanyi eno gundi, simanyi ono akulira kino. Kaakati ye mwami Museveni buli kimu yakola ki yakiyingiramu. Kyekireese ne bannaddiini abo okulaba nga tebakyayina nsa nga munnaddiini otuuka n'okwerayiza ekiro ku 9 naye jjukira zera newuunya omuntu akola ekintu ng'ekyo bw'oneerayiza ng'abantu tebajja kubeerawo ebbanga lyonna naye n'okeera ne weerayiza ekiro 9 nga gwe kimanyi bulungi ne constitution gye weerayizaamu wagikyusa. Naye yandibadde atunulira obusiraamu gye buvudde. Obusiraamu sinze muntu mutuufu eyandibadde abuulira mwami bajja obusiraamu engeri gye bajje babuzimbamu ne bateekawo babayitanga bachifukazi abakuliranga amadisitulikiti amaki district card nga bonna gye bali. Obusiraamu obwo ne bajja nga babuzimba era abo obusiraamu eddiini eyo ebadde wamu ne bajja nga baagala obutemaatemamu simanyi batabuliki simanyi biki ne bugezaako okukola ki okusigala awamu. Kakati ono omusajja wattu gwesuya nti alina n'abaana abakulu musajja mukulu yandibadde amumula n'ekitiibwa kye ng'ali wali woofiisi ye yeebuzibwako ate yatabulatabula yalemerako. Naye Allah nga bw'atalyaza amaanya oyinza okwekanga nga yeerayiza ekisaanyi tekiba kya myaka 5 ne munne n'atakimalaako
kisobokera ddala. Allah muzibu kubanga yeerayiza kino eky'emyaka 5 katusubire nekiddako tajja kirayiza. Ajja kuba ayingidde ekikumwaga. Nze nkubuulira naye mulowooza obusiraamu gye buvudde ne gye bulaga enkumaakuma amini gye yabukumaakumamu okubeera nga buweera kubanga yali musiraamu neno otulira pulezidenti nga gwe n'eddiini yo tolina kyogikoledde ng'otunze butonzi. Waliwo pulezidenti gw'olaba n'omuuza nti eddiini kubanga bagamba amini oyo ye yayigiriza n'abasiraamu okwenyigira mu bizinesi. Kyova olaba abasinga tebaasoma nnyo baabeera nnyo mu kwenyigira mu ki mu bizinesi. Yabayigiriza nnyo nga ye pulezidenti eyali omusiraamu ate nga munnaddiini yabayigiriza nnyo okwenyigira mu bizinesi okutandika okukola bizinesi abasiraamu ne bakola bizinesi. Naye pulezidenti n'obeerako muprotesitanti oba muprotesitanti naye n'obupulotesitanti bwennyini tolina kyobukoledde. Tolina kyokoledde buprotesitanti kyekino naye gwovuba buli ddiini n'ogitaganjula. Ba pulezidenti yaba asookerwako okukumaakuma okutabaganya ababa basobye okutobaganya ababa balina ebizibu. Pulezidenti ye musaale naye ne bagamba nti omukulembeze w'obusiraamu yatunda ettaka eri naye ettaka yatunda Sembabule baagalamu lye Nakasero oyo notomukwata. Waliwo ebintu ebizibu nnyo lye Sembabule ne baagalamu lyawa lye Nakasero. Nze ndowooza nti ebintu ebimu abakulembeze balina otuyamba okutereeza ensi eno n'okugirungamya. Mubajje twandibadde tulabira ku ggwe n'osala n'ogamba nti emyaka 7 constitution eyagira bwete ey'obusiraamu ekyo n'okita n'ovaako nekitambula ntema kubanga constitution eyo ebaddewo ebbanga ddene naye gwogi teri mulala yenna abaali babaddewo bonna gwofuuse. Kisooka kya byonna nja kubaza eddiini yange gye nzikiririzaamu. Tefeti kalidinaali wamala mulako n'omusirikale amukuuma bajja giyingira anti fene ekyenjawulo tosobola kutunda n'ekyapa kiri Roma era ebimu kulayirira ebimwayimusome ebikyasinza okunumya omutwe y'eddiini y'abakatoliki kyeyo yasoba anti ekyapa tekiriwo wano. Ate ffe ekyewuunyisa nti ffe wano mu Bukatoliki bwe kyapa kiri Roma wantu waliwo kyapa ate era ffe biyita mu mitendera nti omuntu okufuuka faaza oba okufuuka kadinaali ojja osoma osooka n'osoma emyaka 3 n'osoma omwaka n'osoma emyaka emirala 3 si byakeera ku makya nti kati tusimbudde tugenze kulonda gundi abeere faaza. Osooka n'osoma kutuuka senior 6 n'ogituula nomala nogaa kati yakudde nsoma emyaka emirala emeka 3 osoma bufaaza ate oba tosoma na bufaaza waliwo kubasookerako waliwo obudinkoni obutandikira kati woomaliriza wano wobadde osoma emyaka 3 nga giwedde kati Dankali n'awandiika ebbaluwa ng'ekufuwadinga mu kikaata ekirala mu kigeeyo n'osomayo omwaka omulala gutya obwenge obutagumalaako kati naddamu n'awandiika ng'ate akusukuma ewalala naye n'osoma emyaka emirala emeka 3 kati baga nti era kivulakyekino baga nti ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku oluti tulangira Ssaabadinkoni ne balyoka bakulangirira so sikera kumatika kati tugenze kulonda bya process naye abasiraamu katula mu Uganda olaba akalidinaali be balonda paapa ne mu Uganda kalidinaali atya ate bamulondera eri ate paapa okumulonda kati paapa alonda kalidinaali kyokka paapa teyo okulonda awandiike muwandiika amabaluwa ne muga nti wembadde ndaba Mr. Nambeemu asobola okubeera kalidinaali naye nga gwe tosazeewo kati paapa naga nti okusinziira nga seeke weetambudde Jemba ono nze nsembye Jemba era nawandiikira Jemba nkulonze okubeera nga gwotwala ekigo kyegundi era naawe noddamu kalidinaali ab'omu waali kalidinaali wamala waali ne Kenya yaliyo omu kalidinaali ab'omu
ne Rwanda inomu ne Kenya inomu South Africa inomu byo betuba nabo naye abasiramu ze mpulidde emigojo y'abasiramu bafuna ekizibu kya seeka n'oyo mufuti kyamaanyi omanyi kibalo kino kidde kibira ku nyakyo bayita ekisamba omusajja oyo jajja amaanyi Mungu yamanyi omanyi abasiramu kubanga bafuna ekizibu mu nkambi eyo ne waba ayogera kulaga talina kyatya mugumu nnyo kugamba n'omuze jajja amaanyi ne gakubula omusajja oyo naye zandisa y'abasiramu nakuba simanyi mufuti mulimu gwo abakola mutuufu Mr. Namibojja kuntangaaza zandooza nti wabanga mufuti emirimu gyakola kubeera ku mikolo gy'abasiraamu oba kubeera ng'asaaza tebagendayo bamulekere jajja amaanyi kyokka ekyewunyisa mune mukulumawa ogenda okwekanga ng'era alina abagoberezi kiri asaayira wano ogenda okwekanga kubazi nabo bakatambi awo nga ndaba bajja b'emmundu zigwa ne ngamba ate omuli owa myoyo ekimukumisa ne mundu kyekyaki munnaddiini waffe atubuulire ebifa mu ggwanga emmundu zino eziwandagala zivudde ku ki kenagenza okukeera ku makya nti omukulu yalayiridde olwamaze okusaala oba okulya futaali daako n'agamba kati essaawa yakulayira kati ndowooza okulayira kwakyuse yalayidde ku mwezi ate omwezi yeguli okulayira kwakyuse kati kwakiro naye nja kugamba bakulembeze bonna tebannange bino ebyensi ebiseera tebitwemazaamu ti essaawa ya leero ekifo ky'olimu ekyo nzekasa mufuti singa akivaamu ati n'afuuka ng'omuwabuzi ne balondawo omuntu omulala kubanga emirimu mingi tegitambula essaawa ya lwakuba nti gwe muntu omu tetwandibadde bannaddiini tebakkiriza abantu kweyawulayawulamu era kivula nze mu bulamu bwange nali njagala nnyo omusajja gwe bayita Seeka Kiti oyo naye olunaku kaseera kera ku makya n'agamba nti Mungu awadde abantu emirembe bakeera kusiza biwumbi nakyawa Seeka Kiti ne wayisa sagaladde okumulengera kubanga ffe ekisooka kya byonna ffe ddanga lugeza akati madiini z'abantu kizibu nnyo okusanga omukatu kinga lwanga ni balumba omusiraamu mufaaza buli enjiri timu abasiraamu naye ogenda okugamba abasiraamu bakyasiza okukola mpa eddiini z'abantu nze Seeka Kiti namugula nenga kati ono Seeka maanyi gasusumire gamuwangudde era nali omu wano Silver yasobola okuyita otandika okutemba okusonda emmotoka ye nembiviirako ddala era mwagiguze naye era ebadde eruddewo naye nze njagala nnyo Dankani ojja oŋŋambe ti muganda wange ddiini gy'osaba si ntuufu olw'ensonga bweti ne bweti onnyonnyole so nga togivuma buvumi kati essaawa y'abasiraamu kye bagendako bala kutandika okweyuza batandika okweyuza kati Seeka ddala obanga oli musiraamu ng'osiiba kino kikkirizibwa mu mateeka kiwakoze ng'olayira mu ttuntu okwongera ku nsonga ya gundi ya Devicom otuufu baseeka bano ate beeyunidde nnyo social media bali ku TikTok boogera ebintu kati n'abaana ne batandika bayingiramu nabo ne babaweebuula baseeka eyo gyeno gye muzze si walungi Seeka omwana agenda kuweebuula tubadde tukusuubiramu eddiini abaana bakukole ki bakulabe bubi so ndowooza ekintu ekyo baseeka mwana ne mwetereeza sosomi tubuulira ng'eno nnamba emu yakutyoboola dda tujje mu muzikiti naye ng'ate nnamba emu byeyamala okukutyoboola n'akugiraagira ati nga enjiri yo tekyakola ki tekyawulika so nze mbadde ndowooza tusigale ku mulamwa kubanga abaana bagenda kubayisaamu eggaali ekitiibwa kyammwe kife bwe kityo bwe bitandika mpola mpola nojja labanga biranze so bannaddiini badde mbasaba oba osobola sigala ku ekyo ky'osobola okukola oba nze nkukutte kale ng'ombuulira enjiri nga muntu yakukutte ng'oli mu kuyirimulairimu ekyo kirala naye mwe muguddewo ne channel zammwe mubuulira enjiri ne mutandika n'okulumbira mu bannammwe kati n'abaana bajja balumba badde ntangazaamu ekyokusoma bafaaza basoma n'abawule basoma ne basheeyi basoma okutuuka ku bifo byebabeeramu mu mateeka g'obusiraamu ge baakola wano e Uganda omuntu akulembera obusiraamu alina okubeera ng'alina diguli 2 nga zonna za shariya ekyenjawulo n'ayina emu
Ebintu ebyo amateeka gonna yagamanya. Kitegeeza gonna yagamanya. Kali andize mbabuulira amazima. Ekyenjawulo n'ayina etya? Emu. Ate baligambye nti waakiri yali badde simanya afunye ekyeyaddawa biki era nayo nga tannagifuna. Kakati ayina endala ayina diguli masters muki naye nga ziri eza sharia waliwo ina kuba na mmeka na bbiri ayina etya emu. Yayina ebintu bingi ebimukugira okubeera omukulembeze w'Obusiraamu naye nayasanga akoze eki ekyenjawulo ekirala okulonda kw'Obusiraamu omuntu alondera wano kyekyawukanamu n'Obukatuliki. Kalidinaali abeera omu mu ggwanga era ekyenjawulo ku Bukatuliki kye buyina kalidinaali amala kufa okulonda omulala. Tewalondebwa kalidinaali yenna wabula awummula. Bw'awummula nga amala we yawummula atuuka ku myaka n'awummula. Bw'awummula kati abanga akulira Obukatuliki mu Uganda. Wulira abanga akulira Obukatuliki mu Uganda gwe bayita Ssaabasumba w'essaza kkulu ery'e Kampala. Kati olwo yabaakola emirimu gya kalidinaali gyonna gy'alina okukola. Era oyo Ssaabasumba w'essaza kkulu ery'e Kampala tewali faaza amulonda wano. Alondebwa direct kuva Roma. Bagamba bugambi nti tuwadde Ssemwogerere yabaatuulako. Tuwadde Sepiriyano anti babeerawo be balondako. Ne bagamba nti waliwo Jumba, waliwo Ssemwogerere, waliwo wano kati bo bali ne batunulamu. Jumba biki byakoze, Ssemwogerere biki byakoze. Abatunulamu bali eri Roma. Era baweereza buweereza omubaka wa Papa n'alangirira nti kati omubaka wa Papa ze agenda kulayiza Ssemwogerere yalondeddwa. Ne kiremesa abakulembeze bano bannabyabufuzi abali ku gundi ya capitalism okozesa bannaddiini okutuukiriza ebigendererwa byabwe olumu. Ekyo mu Bukatuliki kibadde kyakiziyiziza. Mu Bukristaayo kyajja dda kuba ye bamulondera wano. Ekiwulira era weesanga nga bakazimba bye boogera boogeddemu olukyayina mu bantu be banyigirizibwa. Kakati kyova olaba ng'ebiseera ebisinga obungi ekintu kino bwe kitambula bwe kiti otunuulira nti kati olwaleero amadiini gonna bagafuga. Amadiini agasinga obungi enkola ey'obwannakyemalira ebeegafuga ku lw'okuba bano babayambako okusiruwaza abantu. Gwe yalirowoozeza ddanka nti wasoma afuna diguli kati n'ogamba nti bateekedde bulungi gavumenti eteekedde bulungi kufuna mirimu kati ate bugingo n'agamba nti osaba bubi. Kyekigaanya okukola ki okukola. Kati bannaddiini bano bayina engeri gye bayoza obwongo bw'abantu era okuleka nga kyova olaba edda bannaddiini bayogeranga ku bizibu by'abantu. Abantu banyigirizibwanga munnaddiini yavaayo ng'era bazannya paati nnene nnyo olw'abantu okubeera mu mbeera eki ennungi. Kati olwaleero bannaddiini bazannya paati nnene nnyo ku lwa gavumenti okufuga abantu obubi. Okiwulira kakati bw'oba otunuulidde mufuti mubajje n'oba mufuti bwe n'abantu bonna baafuga ojja kwesanga gwe wabuuze munnaddiini ogamba okulembera ddiini naye ki ekikwerayiza ku bantu olw'empaka. Ekintu ekyo kinnuma nnyo. Oli muntu wa Katonda kubanga omuntu wa Katonda yali badde agamba bw'ati biganye nzizeeko ebbali abikoze bwe biti nkoze bwe nti naye oli muntu wa Katonda. Ekira Mwami David kyagambye nti yakyawa kiti kisobola okuba ekituufu kubanga kya buntu omuntu okuba n'omuntu gweyagala oba gw'otakola ki gw'otayagala. Naye mu Bukatuliki waliwo essaala eri egamba nti kitange mpa omukisa kubanga ndi muntu mwonoonyi nyonoonye nnyo mu kulowooza mu kukola ne mu butakola. Kakati abantu bayonoona nnyo mu kwogera mu kulowooza mu kukola ne mu butakola wonna bakola ki boononerawo. Omuntu oyinza okumukyawa mu kintu ekimu naye ate osobola omwagala mu kirala. Kati obukyawe ku muntu tebuba bwankomeredde. Era ne mu ddiini baga nti enjuba tegwanga ng'okyalina obukyawe ku muntu munno. Kati mbadde nsaba akatereezeemu obusungu bwa bugyewo. Nsonga bwezityo naye nze njagamba ekintu kimu olaba namba emu singa ebyapa by'Abakatuliki byali wano senga babitwala dda eby'Abakatuliki mundeeba kwali kwepimamu by'Abakristaayo balaba basobola obbitwala era eyo ne bakitwala. Kwali kwepimamu okumenya kyaki y'Obukristaayo ng'eriko security etagambika kati yali ezzeewo.
baali bagamba egenda kuddawo naye mbagamba bano kyabadde planned nga bamaze nakitereeza okukitwala kakati senga byapa byali wano kubanga n'obusiraamu baali bukuuma ebintu byabwe kimanyi bwe bajja ekka yabitunze gomanyi Ntebe Road yabitunze Ntebe Road abaluma abakadu kyo ina Ntebe Road yawo wasava kisubi ewaffe mitiyana bina ochengeza gende Katende gende Buyege ku Telegrand Mezo gende Nsambya lwaki ogende yonna balumwa naye tebalina kyakkola naye teberabira okunyonyola abantu nti okumanya obukulembeze obwedda bwali bulungi ngera bukuuma ebintu ezo institute zonna ze tubabuulira nti Busiraamu Kibuli Kampala Mukadde n'obala Bukatuliki n'obala Bukristaayo zonna nga bw'oziraba ettaka eryo Kabaka ye yali waayo n'abagamba nti kati mmwe mukozese lino mmwe mukozese n'alibawako n'obwannannyini oddikuuma bwe bukulembeze obwali obuki obulungi naye atolaba bataali waayo abatalina wadde mu kanyiriri nti wali eri baali baana babalangiro baali baana bagunda ate be balwana odditwala. Okay, ensonga nga bwezitambula zontufa okulaba ntuzisaamu nja kutumirako bakyale baffe aba IPEC studio mwewale nnyo okuba mutukuba ekifaananyi ekirungi IPEC kula ekifaananyi ekirungi okubanga onyirira naddala nga ogenda mu campaign genda ku IPEC wali ku Busawa Road nga bakava ku Luwombo awo ojja kulaba ekifaananyi ekipande kya IPEC. Okay, mbatumiddeko nja kutumirako kyali wange bamuyita Makona ogamba otya Makona wali ku NBS Sanyuka ensonga wazikwasaganyiriza programu bagita batya Crossfire nani kati abeerako mwabeerera ng'abuuza ebibuuzo ebyekisirusiru ebibuuzo ebyekisirusiru byonna byonna bisanga ku programu eyo sosobola kunsangayo ennaku zino ayina gundi gy'agenda okukola oba birthday oba biki mbu agenda kwola okusolooza naye addize ku baana abateeyamba yaŋŋamba nti omugambire ku Amini mbwe omugambire akubidewo ekikono agaye tokigeza neŋŋamba kale naye kati gwe Amini omumanyi